Dr. Mukisa wa head of UBOS alangiridde n'agamba nti nemba mwagala tagenda kulekulira ntebe ye. Kemukole mutya kegwake keetonye. Mbaanirizaako nnyo ku UG Update TV kwe musinzira okuba nga mutuwuliriza. Bategeeza nti mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Gwe atanaakuba nga osubscribinga kutegeeza nti genda maaso subscribing ku UG Update TV. Kirira wansi awo ojja laba ekigambo subscribe kikoonemu koona mu kadde kajja kuyambako okuleetera notification message okutegeeza nti no waliwo information ezize. Baganda bange abali e Bulaaya emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Kaakati sagala balwisaayo. Tujjukira bulungi nnyo ebyagenda mu kubala abantu mu census nga activity eno yali ekaalingibwa n'aba UBOS. Kaakati jjukira ebize bitambulira ku social media okuva Dr. Mukisa bwe yavaayo n'awa figure enfu eggwanga ebibadde ku mimwa gy'abantu n'ebitambulira ku social media nga baagala Dr. Mukisa aresigninge abeere ng'alekulira entebe ye ng'agamba omulimu gwakola gumusinza obunene gumulemye oba si ekyo akaddiridde mu ntebe eno ke kaseera agiweeko omuntu omulala kubanga tetuyinza fulumya ssente zonna ezijjudde figure ezo zonna ne mutandika kujeetika bukyeresi ne mutulimbalimba era nga bagamba okusinziira ku 347 biliyoni ezaspendingibwa ku census just okukwestioninga ebibuuzo 180 ne bikola figures eza ssente ffe tukibuusabuusa ate ne mumala ne mutuwa ne figure enfu. Abantu ne bagamba nedda. Era Abannayuganda bagenze mu maaso n'okureactinga ne decision ku Uganda Bureau of Statistics UBOS. Executive Director Dr. Charles Mukiza agamba nze sigenda ku resigninga newankubadde byogera waaliwo era mu figure mu final results zina reportinga eza 2024 population census newankubadde zaaliwo zisigenda ku resigninga. Dr. Mukiza akimekinze clear n'agamba nti no I will not resign. Sijja ku resigninga mulimu gwange ogwa UBOS. Oluvannyuma lw'okubanga mmaze okubala okuripotinga census ya 2024 ne figure ya indicatingwa wadde waliwo reduction mu population eyali mu Acholi ne mu Bagisu. Era awo tewaliwo nsonga lwaki nandibadde nnyinnyonnyola okudropinga search results. N'agamba nze awo sirabawo nsonga lwaki mba ndesigninga olw'okubanga nawa figure yaliko reduction eyakendeerako mu Acholi ne mu Bugisu. Okyo kindeetera okuresigninga sigenda kuva ku ntebe ne we mukola mutya kamukole mutya. Agamba nti era eno yali simple ngera human mistakes we zibeera era naffe tuteekawo acknowledged nti newankubadde era omuntu asobya kya bulijjo naye newankubadde ekyo weekiri mwagala designinge nze nkyaliwo wano mu UBOS era sigenda wantu wonna nkyali wano mu UBOS. Bino abyogeredde ng'asinziira ku media ku breakfast bw'ayitiddwa e Kampala ku media emu e Kampala asobole okuba ng'asensitizinga annyonnyola controversy eno eriwo eya figure ey'omuwendo gwe yayisa ebyava mu kubala abantu mu mwaka 2024. Agamba nze nkyaliwo era nkyanfuga institution eno eya UBOS era nja kgenda mu maaso n'okusaavinga paka akaseera we kanaatuuka nze okustepolinga wansi nze okulekulira omulimu guno. Era ayongerako n'agamba nti no nze asinga wano mu Uganda era njagala nnyo n'ensi yange era nze kambabuulire
nkyasaavinga ensi yange kubanga njagala era nze omu ku ba statisticians abasinga wano mu Uganda. Teri ansinga kubala statistics wano mu ggwanga Uganda. Bw'atyo abagambye nze asinga, nze omu ku ba best abasinga mu nsonga za statistics. Era by the way, bwe muba mwagala okuleeta asingayo, good luck. Era takomye n'okwo, yagamba nti nno ye muntu yekka eyaleeta enkola eya digito eya census era yasobodde okuba nga amanaginga okukolekitinga data awera abuuza awera 1,600 akweshoningiddwa ne households ng'abalirwamu over 60 questions mu communities. Dr. Mukiza Charles bw'ati bw'avuddeyo ne yeewaana. Naye bannayuganda tebali impressed na Dr. Mukiza expresses. N'agamba wankubadde atunnyonnyola newankubadde n'ebyo bye yakoze bye yareleasinga ku census results, abantu abamu kye babelivingira nti bino byakuukingibwa ne opposition politician. Joseph Kabuleta owa National Economics ye empowering dialogues ng'agamba yeewuunya lwaki ensi eggwanga baali baspendinga biliyoni ne biliyoni just kufuna figa ez'okubuusabuuswa mu census. N'agamba miliyoni 100 eza $, ezaagendebwa mu census just okubuuza ebibuuzo 180. N'agamba nti nno nga n'ebimu just biri awo, ate n'ebirala nga just bwestaminatinzi population, ye just estimated population nga bateebereza na buteebereza nti population eriwo eti, okugeza nga mu Kalamojja ne Mbugisu ewamu tebaatuukayo. Zo estimation ze baakola obukozi ne ziggwera mu miliyoni eza $100 ye ng'abuusabuuza. Ne tuspendinga ssente ezo zonna UBOS nemaliriza ng'etuwa results ez'okuteebereza obuteebereza. N'agamba ate kino pulezidenti yakirabirawo, yasooka okubuusabuusa figa omuwendo gw'ennamba eyafa mu census ng'awakanya ng'agamba tekisoboka, kati jjojjo ly'abalamu tugenze okiraba nga byebiibyo ebivuddeyo nga batulaga figa. N'agamba nti nno ssente ezo zonna ezaspendingibwa miliyoni 100 eza $, just okubalabuza abantu n'okubabuuza ebibuuzo 180 biyinza zitya okuba nga zispendingibwa mu ssente zino zonna eza Uganda. Nageera Uganda muyina ssente, okwonoonanga ssente. Omusajja n'ava eri n'abawabiriza ati ebyokuteebereza obuteeberezi balaba nga tebalina budde bugenda Kalamojja na bugenda Bugisu, ne basalawo bagambe Bugisu kyaka waliyo omuwendo weeguti ne Kalamojja weeguti, ne beenda estimatinga just ne batuwa results mu ssente zaffe zonna. N'agamba kyekyo kikyamu, omwami ono asaanidde aresigninga ekifo kye nga ye Dr. Mukiza asaanidde aresigninge. Bwe bityo bwe bikyali gwe mukwano gwange ampuliriza. UBOS yeegenze maaso n'okwetonda n'ekkola apology eri questionable figures naddala eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga ye kennyini yasookera ddala okomplaininga ku figures zino ezaaweebwa aba UBOS nga bamakinga nti clear zaali Pulezidenti yali amakinga clear nti no kyali zino figures zaali below his expectations, si ze yali asuubira. Yali asuubira figa ndala nga nabo basuubira figa ndala. Kati omuntu atabaze nabanga alina figa gy'asuubira, kyokka ggwe abaze nga bakuwadde ne ssente nkozeseza ne digital machine zo z'oyagala n'ovaayo ne figa eri compromised, ekyo ekintu kyewuunyisa. Jangu mu comment section okomentinge gwe olaba ki, wendowoozayo olowooza Dr. Mukiza asaanidde alekulire ku lw'otuwa wrong figures ng'ate ssente nnyingi
ezaspendingibwa mu census, commentinga, sharinga, subscribinga. Mbaagala nnyo, mweraba.